Ate abavubuka basabiddwa okuba abawulize beewalire ddala okubeera bamawale ne batuuka n'okujemera abakulembeze mu kanisa. Byogeddwa omusumba w'Abadvent ow'ettwale ery'eruzira Stephen Ndalike bw'abadde mu kusinza okwa Sabiiti e Mutungo. Omusumba w'Abadvent ow'ettwale ery'eruzira Stephen Ndalike agugumbudde abavubuka abasusse okwefuula bamawale n'abamu ne bayisa olugaayo mu bakulembeze b'ekkanisa. Abyogedde akulembeddemu okusinza kwa Sabiiti ku kanisa ya SDA Church e Mutungo gye yategeereza nti ekkanisa teyinza kutunula butunuzi ng'abavubuka bava ku mulamwa era nti tebagenda kukoowa kubagambako okutuusa nga bakyusizza. Asabye bannayuganda okwefumiitiriza ku moto y'eggwanga n'oluvannyuma n'asabira emirembe gibukale mu nsi yaffe nga tujaguza ameefuga ag'omulundi ogw'enkaaga enkya. Neebaza eyatuteerawo moto eno eya For God and My Country yakola ekintu ekituufu. Ate abakulembeze b'Abadvent mu ggwanga babangoddwa ku ngeri gye bayinza okukulemberamu bannaabwe. Babadde kaazi mu lukuŋŋaana lwe bayise Senior Youth Leadership Camp ng'eno Pastor Noah Musema akulira Eastern Central Division e Nairobi yabadde omugenyi omukulu era mu kwogera kwe yenyamidde olw'abakulembeze abatuuka ekikeerezi mu kkanisa. It has been noted that mission offerings has been declining. Pastor Paulo Mubeere akulira ekitongole ekyenjiri mu bavubuka abasabye okukola ebyo ebibanyweza mu kisa kya Katonda. Emirundi mingi tulina abavubuka abafupe tebalina na Bayibuli ajja buze mu kkanisa bw'atyo ng'agenda mu katale bw'agira atya bw'agenda. Abakulembeze okuli Esther Waiswa bagamba nti wabaddewo obwetaavu obw'okubangula abavubuka. Abakulembeze bano bayize engeri gye baleramu abaana mentoring. Ate abakulembeze b'abaami Abadvent abasoba 50 okuva mu Kampala Central bakuŋŋaanye beegeyeemu ku ngeri gye balina okutwala amaka gaabwe mu maaso nga bakulembeddwa ssentebe waabwe omukadde Dr. Moses Lukwago. Babadde Makerere mu Kikonyi ng'eno omukadde Lukwago gy'abasabidde okubeera obumu n'okubunyisa enjiri ya Katonda ate babeere beeruufu mu buli kye bakola. Omusajja bw'aba ng'atambuza bulungi ensonga ze nga yeetegereza bulungi yeetegese bulungi ensonga zonna bazijagenda bulungi maaso. Omukadde Vincent Zirimu Abagabo ayogedde ku nsisinkano ebaddewo. Tukakasa tebyatuleese olunaku olwaleero tukitegedde tugenda kubuulira njiri. Ate akulira ebyenjigiriza n'amawulire ku kitebe ky'Abadvent ekya Central Uganda Conference omusumba Rogers Kagwa akubiriza Abadvent okusiima emirimu egikolebwa abasumba baabwe. Abadde akulembeddemu okusinza kwa Sabiiti e Mukono nga bakuza olunaku lw'abasumba. And today is Pastors Appreciation Day. Now for me, don't give me anything physical because I cannot carry it. Oluvannyuma basumba nga bali wamu n'abazadde basabidde abaana abagenda okutuula ebigezo byabwe eby'akamalirizo. Zadde twagala okukubira omulanga bulijjo oli omwana ono ng'atuuse mwingeejinge mu active work. Ne Reverend Father Tebandeke okuva mu seminary y'Ennyenga akuutidde abayizi okumanya nti baliwo ku lwa Katonda era baleke okwesiga amasitaani n'ebirala. Abyogedde akulembedde mu misa ey'okusabira abayizi abagenda okukola ebigezo byabwe eby'akamalirizo nga basabye okukulembeza Katonda. Bano bakulezeza emisubbaawa ne bafukamira okwetoloola olutaali Father Tebandeke ng'ayambibwako abasaserdoti abalala ne babawa omukisa. Ky'olunaku olwaleero kwe kugezaako okuwonga abaana bano n'okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe eri Katonda n'okubalaga nti tewali ky'osobola kutuukako nga Katonda takutte ku kkubo lyo.